kubanga nze nakulembedde naye ate waliwo wekituuka nga waliwo okolera okusokkako. Eno tulina ekibiina ekya National Unity Platform kumpi kyonna kuggwayo okulema Secretary General gwe sinnalaba, naye omwogezi bw'abaawo pulezidenti nga waali n'abalala secretariat neke members n'abalala kiba kitegeeza nti kingi nnyo wano kuba n'ababaka ba paalamenti weebali. N'olw'ensonga eyo n'ebibiina ebirala weebiri nga DP ababaka awamu weebali kwe n'omwogezi abaddewo era mu muntu webaliza buli amulabako. Mwami Lubega Mukaaku tuli naye kati sijagenda ngamba nojjola bwentyo sikyabuvunanyizibwa. Mwami Balimwezo saakwaniriza nsanyuse nnyo kulaba nkwagalako ekintu ekikwogeza maanyi okanga n'atambye kanza nabadde neebuuzamu ekibuuzo wano nti kyandirabise kitya nga wayiswa Mufumbiro ali mu studio ng'atudde awaali Lukwago ng'ebyatuka ku Lukwago bituka ku nze nkulayirira singa oluba bakyalusika buluzi olwawayiswa yajja muva ekikonde omusongesonge mweyo mwaikanishuti yakukira kale ngene maaso ngenda kusaba ye omwogezi w'ekibiina mwami Joyce Ssenyonyi ajje oyo yajja okuwa mukama wange bwebaayo kati nga mwami Mwanga Kivumbi bwaba akyaliwo bonoolaba abatalekeka naye nga bw'oyogera ku lwaba MP ne bamembers banooku bonna oluvannyuma ojja kuyita president naye bonoolabayo atalekeka butogera naye omugattako sebo bwe buvunaanyizibwa obwo neyanza sebo anagomba gyemuli angamuze mu bungi tegeza mwenna mbadde mulindiridde omusajja ono okubikola. Twagala okwebaza Katonda olw'olunaku luno nga tululindiridde. Oyo Zaake oyo bulijjo tumugamba naye Zaake sitoli ki ebintu bino bikole. Naye pulezidenti ono atusoomooza nnyo atulangira era ne tumala ne tubikwasaganya. So twagala okwebaza Katonda kubanga Zaake atambuddeko step esookera ddala. Zaake oyo nze nno mubuulirira kubanga ebyobufumu nange bimazeemu ebbanga. Ama mukyala wange jangu obufumbo mumazeemu emyaka egiwera ddala emyaka 2 bweddu era kale bantambu agamba n'Essenyonyi akatize nga mukyala wange papi nanyiga ebiwudu akola atya nagatta kati kwewoloddayowo ebyo ebiyenje nedese bebina kwasaganya nenyiga neŋŋamba anfuna omukyala era nemufuna sebo webale kubinga kyakulagirako kyala newedirayo bambadde obuvunanyizibwa okulanga abantu betulina abakulembeze kansooke nsabe bakansala mwenna mwimirire bakansala baffe abali wano buli kansala ali wano mukansala saba mwimirire abatiriina aba 5 nomukulu ono sipiika wa Nakawa oli tuyita Dadino Moshi oyo zinanirire emyaka ena nga mulaba ku TV ng'afaanana bwati omusajja takaddiwe naye eseza omuntu kyayogera ne sipiika owa Kampala Community Authority Honorable Mala naye tuli naye ne minisita badde mwetulire bakansala baffe kansabe bameeya abali wano tuyimirireko bameeya twatambudde nabo nomukulu mbeeraze wawali Lubaga ali Munyanyama sajja mulabi wa firimu oyo atunyumiza firimu oyo buli watusinkana ne pulezidenti nga tuwulira firimu zerabanga mibanda era kyagendayo tulina nabameeya baffe abavudde ebitundu by'emityana mwebale kubeerawo kansabe ababaka tuyimirireko
Parliament yo nejjudde bannamawulire nsaba tuseetukeko katono abantu abo baagala okulaba ku babaka baabwe just kayala tuseetukemuko kayala abantu abo balabe ku babaka baabwe. Zaake nayimiridde. Abantu bano buli omu banatemu wa speech just linnya lyo n'ekitundu kyokikira siwe baawo nako omukolesebo nakubuusa eddala mpozi katandikire ku besman neyanziza nnyo just erinnya n'ekitundu kyokikirira. Amanya Karim Masaba omubaka akiikirira Industrial Division mu site y'Embaalo era ye besman wano. Okay, tukatambuza kazidaalo. Aisha Kawale Linnya bakutambala Omubaka omukyala ate nga mu kibiina kyaffe ndi mumyuka wa sekitale general bannagoma nazogaala Oyo neiba wamwe wali wali ebitambala. Amanya ngange wenze mwanje tebakutika Omubaka omukyala w'ekibuga Jinja ate nantebe w'ababaka ab'ekibiina kya National Unity Platform. kama yebaziwe Bernard Odoi Olen UMP Eastern Region. Erinnya Balimwezo Ronald Suga naze member parliament atiikirira Nakawa East constituency and Nakawa East constituency in parliamentary area. People power, our power. Nzese Kabila Dance, Nedira Fombe, the One National Unity Platform, Jikira Katipamu North Constituency and Parliament. Our power, NUP, everywhere, Echagrani oe, Babi oe, Zaake oe, President oe, Abatala oe, Nawagawe Kalule Flavia, Emanya Gange, Omubaka omukyala owa district y'e Kasanza, ate omukyala akulembera abakyala bonna abali mu kibiina kya National Unity Platform mu ggwanga lyonna. Platform, President waffe omulonde Kyagulanyi Ssentamu n'akikirira katika Musaatu mu lukiiko olw'okwolekerera. Erinnya Nyeko Terry omubaka atwala abantu b'emikiri. Erinnya nze Kabuye Frank omubaka akiikirira abantu b'e Kassanda South era nga nkolanga Cabinet Minister ku nsonga z'abavubuka wamu n'abaana mu Government His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tubalamusizza mwenna abantu b'eggwanga ate ab'emityana be twaze nabo namwe tubasanyukidde. Bagala Joyce Twatwa omubaka omukyala wa disitulikiti y'Emityana ate minisita wa Kyagulanyi w'ebyamawulire n'okulwanyisa obukenuzi. Yenze Kayemba Solo, Minisita w'ebyemizannyo omu bw'ati okuva Bukomansi South. Balamusizaako bassebo ne bannyabo erinnya Nzekirabo Agnes Nantongo omubaka akiikirira abavubuka ba Buganda. Abavubuka mbalamusizza nnyo. Nze National Helen omubaka omukyala wa disitulikiti y'e Kalangala mu bizinga by'Essese era nga mu gavumenti ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nze n'abavubi oba atwala ebyobuvubi mu ggwanga lyonna. Omukama mulungi obudde bwonna
Erinnya lyange nze Katabangi Francis Katongole, nze mubaka wa Kalungu East. Wano okulinaana wano ekipampa tulinaanye ne Lwabenge ndowooza. Batera okumpita erinnya eddala erya Mutanzige ne simanti ebitegeeza. Ate mu gavumenti ow'ekitiibwa Kyagulanyi nze minisita omupya ennyo ow'ensonga za East Africa. Ate era chairman w'omukolo guno ogw'embaka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze Nambo wa Rashida, ssentebe wa Butambala District. Kawulidde ako ssentebe si nantebe. Ow'empigi naye kayeyanjule ekyo mweyanjule. Mtu wa watu wali. Tutandike ne deputy wange side eri. Nane tukole speed muko. Sasa okubala wabasobola banyamu. Manya ne Dumozi. Ikiwa General Bigirwa Moses. Wali Secretary for Mobilization wa National Unity Platform Islam. Amaina gange Alex Joyce Bagalaa nga amyuka wainwa ekibiina kya National Unity Platform nkanya omwami oyo Joyce Ssenyonyi. Webale baba. Yenze kugisha Patrick Nshimye n'abana bakora. Yenze kugira disipulini cyane. Bananga abantu begomba baramusiza amazina ganje Joyce Mugisha ndiyo munyankore wa Kabaka. Deputy President wa National Unity Platform wa Western Uganda kuva Kiganongo Rwakayi mpaka Kisoro. Nashemerwa kubaha. Thank you so much, Zaake. You are wonderful. And you are welcome, madam. I know you are coming to join us. Thank you so much. Webale munanga nyabo. Nabantu bagomba balamusiza mwenna. Amanya gange bambita Dr. Lina Zedriga Nancha, Deputy President in charge Northern Uganda, okuva West Nile paka Karamoja, Mr. Zaake Honorable, neyanziza neyanzege. Afoyo. Ebona tubalina tulina aba Northern Uganda, tulina aba Western, abasoga tubalina. Abasoga tubansobera abasoga abakyali bange. Musoga agenda nakugamba nti sente diriwo. Omugamba nti ye olwala nakugamba edido edange nedoli. Ate ogambe sente diriwo. Zaake tuddamu okuyozayoza. Zakono muganda wange kubanga nange sibunedira neminyange. So nga tuvudde ku bina bya politics Zaake muganda wange nnyo. Tuddamu okuyozayoza. Basabo ne banyabo munzikirize. Atusanyeke tuve wano. Kati mwala kwekalakasa. Tujjako kubatya gaasi. Kati bitani. Ani? Sebo sinza kuyise naye abantu abo.